Okuloota nga wegatta ne mugandawo nsobi. Okuloota nga wegatta ne nnyoko nsobi. Okuloota abasajja bakukozesa oba abakazi ng'obakozesa nsobi. Kakati omwami abuuzizza ekibuuzo kino yeddira nkima era nga muzzukulu wa Mugema era nga musajja munyolo era nga omusajja ono jjajjaabwe yaviira ddala ku nkingiizi za Rwanda luli olubereberye lw'ebika nga tebinnabaawo. Yajja anoonya wagazi, yajja anoonya muddo, yatambulanga n'ente ze oba amagana. Ebika bigenda okujja, bajjajjaffe abamu baali bazze okuva mu bitundu eby'enjawulo. Omusajja ono agambye nti batugamba nti okuloota nga wegatta ne mugandawo oba nnyoko oba abantu abakukozesa oba omwana gw'ozaala, okuloota ebirootolooto ebyo byakaseegwe ebyokwegatta ebyokwegadanga mu kirooto. Agambye nti mutugamba nsobi, nti twasobya. Okusinziira ku mwaliro guno ogw'obutonzi ogutubanja olwaleero nti zaali nsobi, titwasobya. Olw'ensonga nti tuzze tulaba oluusi omwana n'agenda mu Kampala n'ayagala omuwala eyeddira omuziro gwe, oba taata mu kyama mukazi anobye musigaddemu omwana omuwala gw'azaala n'amukozesa, oba abaana okwesoberangamu abooluganda. Agambye nti ate waliwo omwaliro gutugamba nti edda kyali kituufu ku lubereberye, nti kubanga abantu baali batono, tewaliwo bino nti ate ono bulaza wange ate ono ki. Abantu okuwera mu nsi be tulaba basooka kwezaalamu. Era n'agamba nti mbadde ngamba nti omwaliro gwo gwe gwasituka. Akati sebo muzzukulu wa Mugema omusajja omunyolo, omusajja yeddira enkima, nja kuddamu bwe nti ekituntundu ekyo okusituka tekyandisituse, kivudde ku bantu ababuyabuya abateefumiitiriza, ababuukira gundi waabuukidde. Ensi eno, buli nsi erina omutendera kwetudde n'omwaliriro oba grade kwetudde era kweyatonderwa. Waliwo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ensinza y'obuwangwa n'ennono ekulemberwa Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa. Enzikiriza eyo erimu ekintu ekigamba nti amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago. Ekyo nno kye kiggula luggi ng'omusiraamu bw'anaga nti salaamu aleikum, era omuntu akkiriza mu buwangwa n'ennono okubaako kyayogera alinoga nti amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago. Asooka nti atenderezebwe nnyo liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe. Ensinza y'obuwangwa n'ennono efuddeyo nnyo okukubiriza abantu okubazzeeka era ng'ebategeeza nti mu ggwanga lyo mwolina okuserera. Buli ggwanga lirina ennono zaalyo, okitegedde. Ekyo nno kyava ku nteekateeka y'abajjajjaffe okwongerera ddala amagezi mu buzaale bwaffe. Bwe baayongeramu amagezi ne bagamba nti olulyo lwanditambuddenga lutya, nti gundi yazaala gundi, gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, twetekemu ekitiibwa. Ono bw'awasa eno Nazala tasemberera muko, bandisobya. Okitegedde. Mugandawo tomwevuunikako, omwana wo gw'ozadde tomwevuunikako. Bwe bityo bajjajjaffe baayongera amagezi mu nsi eno butya bwe bayinza okutambula nga bayiwa ekitiibwa nga tebeeweebudde. Ekyo kye bayita eggwanga. Buli ggwanga bajjajja baalyo baatuula oluvannyuma lw'abantu okukyuka ennimi, kuba olubereberye abantu baayogeranga olulimi lumu era omutonzi yamala kunyiiga. Abantu baayagala okunoonya Katonda. Ebitabo by'amadiini byogera ku nsonga eyo. Okitegedde, mulimu ensi ezirimu ebyewuunyo bwe bityo nti abantu baayagala okunoonya Katonda. Waliwo ebitabo byogera ku bantu abakola omunaala, biki banoonye Katonda gy'ali. Katonda bw'alaba abantu beegeziwaza baagala omunoonyerezaako, omunaala ne gukutuka, bonna ne bagwa. Buli eyagwa teyaddamu kuwuliziganya na munne. Obutaddamu kuwuliziganya na munno, so kitegeeza nti mulina okuva ku kye mubaddeko era buli omu yakwata lirye. Buli omu gye yagwa, omukazi gwe yawasa n'olulimi lwe boogera be baana be baazaala, ennimi we ziva.
olubereberye tewaliwo nnimi za njawulo, olulimi lwabanga lumu. Okitegedde? Ennimi bwe ziva awo ne wajja amawanga buli omu muwangire bwe mu ggwanga lye, buli omu yatandikanga okugoberera ng'ekyo kyategeera okutuuka ne gye buli eno. Kakati mmwe butakuumwa ggwanga lyammwe n'obuwangwa bwammwe, mutuuka ekiseera musoma mu primary, omwana bamukubira Oluganda, bamukubira olulimi lwe, so nga tebandirumukubidde, bandifubye okulaba nga nalwo ayongera kulusoma agatteko Oluzungu, kuba Oluzungu luyinza omugatta ku kukola omukwano n'omulala atayogera lulimi luno Luganda. Okusoma Oluzungu si kibi oba Oluswayiri, lukuyambako kugenda e Kenya, lukuyambako kugenda e Bungereza, oba okusoma Olujamani oba Oluwarabu, naye nga omwana tomukubidde lulimi lwe okutuuka okulwerabira. Amasomero gandibaddemu ekyenkanyinkanyi, Oluganda lusomebwa okuva omwana watandikira, era Oluganda ne lusomebwa okutuuka omwana wavuunukira ensonga, so tolumutamya. Abaana babasomeseza Oluzungu kati balulya, ne bwagenda okwogera Oluganda waba Muganda alwogera nga Munyarwanda, ebintu ebimu nga tabimanyi. Mulimu abamu gw'obugamba nti sentensi eyo gyogere mu Luganda n'emusobera, era nga wakira akagambo akamu kamulema n'akazza mu Luzungu. Abo be bangi, kivudde ku bakubira lulimi lwabwe. Obubuyabuya n'obutamanya buleetedde abantu okubalaga nti enneeyisa zombi, obuwangwa bubi, olulimi lwo lubi, era ne bawagira. Abantu basoma banoonya kufuuka bazungu. Abantu basoma beerabira ggwanga lyabwe. Okitegedde? Omuzungu okuleeta wano eddiini kwali kwerabiza bibyo, kwali kwerabiza buwangwa bwo na nsinza zo n'ennono zo. N'abala nakugamba nti soma Oluzungu, n'okyawa ebibyo, n'okyawa ensinza yo, n'okyawa engeri ki jjajjaawo gye yayitirangamu kumanya Mukama Katonda, n'okyawa ennono zo. Omuzungu byonna n'akulaga nti byabwewussa, byabwa sitaani, n'obikyawa. N'atakoma okwo, n'ateekawo okusomesebwa. Okusomesebwa oyiga Oluzungu osobole okuwuliziganyanga naye akufuge bulungi. Era mu ssomero ne muteekamu ekintu ekigamba nti olulimi lwabwe lwe lubayinudde, balina kukubwanga. Bakubwe basobole olulimi luli odduzza ku bbali, bayige luno. Okuggyako omuntu nga tategeera nakati asobola okukiraba. Okusoma Oluzungu si kibi, lusome naye nga n'Oluganda lwo lusoma. Lesoni bwetuuka nti yakusoma English oba ebintu mu Luzungu, ate wabeerewo obudde oba lesoni esomesa Oluganda. Oluganda luleme kuweebwangayo budde butono, oba Lunyarwanda oba luki. Okitegedde? So leka kuyaayaana kufuuka muzungu, leka kuyaayaana kuyingira langi gy'otaali. Baleese ebyokweyerusa bingi nnyo, abantu basobole okwemunyunguza bave mu langi zaabwe, bazikyawe nnyo, bafaanane abazungu, basobole okuba ab'emikwano, babafuge bulungi. Eyo yajjanga bizinensi, kwe kuleeta erinnya dikuteekako nti gwe John, gwe Gertrude, gwe Judith, gwani, gwe Ibrahim, gwe Fatuma, gwe Madina, okusobola okukyaya gwe. Buli ekikukwatako kyonna baakiteekako ekirala. Oluganda baalussaako Oluzungu, erinnya lyo gwe baayitanga Bakiddaawo baakuteekako Geoffrey. Buli kintu kyonna baakireetako ekiyina okukiziika. Kakati obubuyabuya bwe bututuddemu, naffe ffennyini tulina kuvayo ne tugamba nti Oluganda lusomesebwenga kumu n'Oluzungu. Omwana aleme kusomako kimu, omwana asigale ng'ateeka ekitiibwa mu nsi ye, ate obuwangwa bwo bwagalwe. Bwe mubanga nga mwayina ng'essabo mu nnyumba lyayina nga makulu galyo n'ekigendererwa, kikibonyabonya ensi eno okubeera nti kati amayumba mangi temuli ssabo. Essabo kitegeeza ewantu owaasabirwanga. Ensinza y'Omuganda oba ey'Omunyarwanda oba ey'Omunyankole oba ey'Omukiga yaliwo. Ly'essabo lye libonyabonya abantu ensangi zino. Osanga baprofesa baminisita baani nga bali maofiisi ag'enjawulo naye nga baazimba amagulu, baazimba ebigere, sukaali, aniya, okitegedde, kansa, puleesa, ebirwadde bifumbekedde mu bantu. Abantu abasinga balwala ebintu eby'ekyeyonoonero naye ng'eka ye wamukuba. Essabo jjajjawo mwe yasabiranga, essabo kitegeeza mwe baasabiranga. Kati bw'owulira erinnya ssabo owulira kyesittazo, era oli ayogera essabo owulira mulogo. Okitegedde? So nga ennono zammwe zaabangawo.
kati abantu batandise kweyingiza mu luminati okunoonya enfuna ey'amangu. Okitegedde? Kakati omulembe ogwo ogwatandika n'omusajja n'omukazi lwe lubereberye eddala olw'ensi. Omulembe ogwo omusajja n'omukazi mu nsi temwalimu bantu beeyagala ne bazaala abaana, abaana nabo ne beeyagala, n'abo bazadde ne beeyagala, abaana n'abazzukulu ne bajja nga beeyagala okulaba kati namungi w'omuntu aliwo kati. Kituufu edda tewaaliwo buko ku lubereberye, ekyo gwe mwaliriro omutonzi omubereberye. Tujja tubasomesa ku bazungu ne tubagamba nti ne bw'onoowalampa omuzungu tojja mwenkanya magezi. Ensi zitudde ng'angalo, ensi zitudde ku myaliriro egy'enjawulo nga bw'olaba engalo, okuva ku mweru asookerwako waggulu langi ne zijja nga zeemunyunguza paka ku muddugavu w'owansi. Ensi z'olaba Bungereza, Amerika, Brazil, ludda wa no si Brazil, Israeli, wa Palestine, ba China, bayindi baki abeeru bajja beeyozayozamu nga beemunyunguza. Okwemunyunguza amagezi bwe gatyo bwe gatambula. Okitegedde? Tutudde mu kitundutundu ekyensi zitambulira ku ngalo. Tosobola kuwalampa akusinga n'omwenkana. Tusobola okusamira wano emyaka bufukunya naye nga bye tusaba okufuna era bwe tubituukako abazungu mwe batambulira. Bwe tukola wano ne tukola kaweefube, kaweefube n'osanga Kampala ng'amyansa nga tugamba nti tukulaakulanye. Ekika bwe kikulaakulana abaana ne bagula amamotoka ne bazimba za keedi nga baga nti abo baatereeza lubaale. Bye tusaba okufuna, bye tusaba okufuna bali bye bayina. Toyina by'osaba kufuna birala, osaba kufuna bali bye bayina. Kitegeeza nti bo amagezi gaabwe gaasooka luberebire nga ffe tetunnagafuna. Okusanga omwana wa wano akola mu makolero g'abazungu baalubatu, mwebali naye baalubatu, so si ffenna. Okitegedde? Abo bannamukisa baalubatu, awalampa n'afuna ku magezi baalubatu. Okitegedde? Enkola zaabwe zaatandika dda. Bonoonyereza emirembe ko batandikira okufulumiza ebintu. Ffe twali tetunnaba kulowooza kuyiiya, twali tukola bigaali bya mayirikiti. Okitegedde? Emirembe kwe baafulumiza ebintu gyawala, jadda. Okitegedde? Amagezi gaabwe gayitiranga mu kuloota. Okuloota okutuukiriza materials ez'enjawulo n'ebirungo ebikola ebintu eby'enjawulo, masiini, makompyuta, masimu, maleediyo, masaawa, ebintu eby'enjawulo, mamotoka, nnyonyi, bayitiranga mu ndooto. Amagezi gabaweebwanga okuva ku mwaliriro omubereberye. Abantu abeeru okutuukira ddala ku mweru oli asinga banne batuulidde ddala ku mwaliriro omubereberye. Okitegedde? Tusamira kusanga mwaliriro ogwo. Bwe babeera basaba oba nga bagenze okusoma oba ku ssande oba ku ki, bo twandikiyise kusinza, okwebaza. Bo basinza businza, kwebaza, kukoteka mutwe. Ekituntundu ky'okukoteka omutwe nabyo byonna babitutekako ne tubikoppa. Era oli bw'ayingira mu kyaki asooka kukoteka mutwe. Kikyosinza, kikyeweebaza, ofunye eki? Ewammwe Lubaale agamba mukyasaba, mukyali mu kkubo mutambula mugenda. Bo bali baatuuka. Bino bye twogera abantu abalabira okumpi babiwakanya nnyo, naye ng'ate bwe biri. Ensi n'emyaliriro n'obutonde okutuukira ddala ku bika tujjuddemu fitina. Fitina n'obukyayi bye bireetewo enjogera eyo. Oli n'omusomesa ekintu kino n'agaana okukitegeera era n'atakitegeerera ddala. Abazungu baatujooga nnyo nga beeyambisa okutusinza amagezi. Baatujooga nnyo ne batubbako ebyaffe. Okwo kwoteeka n'amataka, kwoteeka n'ebintu ebyabwe ng'amakolero, bizinensi zaabwe ng'amadiini, ne babitukakaatikako ne babiteeka ku ttaka lyaffe, ne batutwalako ettuntundu erisinga obunene. Gaali magezi n'okumanya. Bali so fast mu kumanya kuffe. Okitegedde? Ebintu ebyo baabitujjako nga si ku mudumu gwa mmundu, baabitujjangako mu nteeseganya. Baaleetanga ebiteeso ne tubikkiriza, ne baleeta n'ebintu ebitemagana nga zaabu okubituwa, kumbe batubba kye tutaamanya. Gaali magezi mangi okutusinga amagezi. Amagezi agaffe tulwawo okulowooza, bo balowooza mangu. Omuzungu anaakola ekintu era batambulira ku sipiidi, ne baba batambula mu ntambula zaabwe ku bigere wano balaba. Batambulira ku sipiidi, batambulira mu ssaawa. Ate omuddugavu wa wano azookuka ssaawa 4, ssaawa 3 ku mulimu atuuka leeti. Ne begaba amasomero
omwana akulira ku kibooko okutandika okumanya nti bakeera nga bagenda okusoma. Omuntu wa wano musoobu okuva ku bitundu bye eby'omubiri paka mu bwongo ne mu ndaba ye y'ebintu alabira kumpi, alowooza mpola, alowooleza kumpi. Okitegedde ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Kati balowooza nnyo, balowooza mangu, balengera mangu, batambulira ku sipiidi. Obwongo obulowooza ku sipiidi obulabira ku bigere. Omuntu atambulira ku sipiidi aba alowooza nnyo, gwe mubiri ogukola omukyamufu. Kakati bajja nga batusinga okulowooza n'okulengera. Balengera ebintu bye twali tetusobola kulengera. Balengera nti tusobola okuzimba ekintu kino ne kiganyulwamu abalijja. Omuzungu ye muntu ateekateeka kampuni nga talowoozezza kufa kwe. Ate omuddugavu wa wano ateekateeka kampuni nga yiye, ng'era ekoma ku ye. Okitegedde? Omulokole asobola okuteekawo essinzizo ng'aliteekeddeteekeddewo liganyulwa famire ye. Mwe nga mujja buzzi ne musonda ssente ne mukola ki, naye nga bw'afa abooluganda bayinza obutabakkiriza kuliganyulwamu era nga lisikirwa essinzizo ly'omulokole. Okitegedde? Nga mulimu omukyala, mulimu abaana, oba omulokole ataddewo TV nga byonna biri mu mannya ge, nga tebiri mu mannya ga kyaki, biba mu mannya ge ye muddugavu wa wano. Omuddugavu wa wano akola kampuni nga bw'alifa omwana aliba nnyiniyo oba omukyala, era nga bwe bategendereza ekkolero eryo lisobola okusaanawo. Omuntu wano eyakola mu nkola y'ekizungu asobola okukola ekintu ekiwangala yali Ssebaana Kizito. Kampuni ya Swiiko abaana basigala bagigabanamu mugabo n'omukyala naye nga tebasobola gisikira. Kampuni eyo yasigala etambuzibwa oba eddukanyizibwa bafowunda baayo abaatulanga ne Ssebaana Kizito. Baakola kampuni nga ne Ssebaana Kizito nannyini kutandikawo ekyo afuna mugabo, wabula nga kampuni etunuuliddwa bafowundazi baayo. Era ng'omwana tasobola kuvaayo nkya ng'eri mu ddaame ti mutabani wange omukulu yagisikidde, wabula nga balina okusigala nga bafuna emigabo ku lwa kitaabwe. Okitegedde? Emigabo egyo nga girina okulanda. Olwaleero abantu batandikawo ebintu bizinensi nga zikoma ku bo. Omuntu olwaleero akola ekintu ng'alowooza ku ye n'abaana n'olubuto lwe, era ne kisaanawo. Kababeere ba pulezidenti mu nsi z'Abafirika batandika omugendo gwa zi gavumenti nga zirina kugwira ku bo. Okitegedde? Nga n'omulala ayina kutandika kusima buto musingi. Bapulezidenti abasinga obungi bafuga ensi zino nga oluusi mu kuvaako kwabwe buli kimu kijja kusigala nga kyonoonese. Nga pulezidenti alijja alikisima buto, ne pulezidenti alijja naye n'akirowooleza ku ye, ku baana be ne famire ye, era nga omulala alijja alisanga kyonoonese nga kyonooneddwa. Bapulezidenti ba Afirika abasinga obungi abamu bavaako na ntalo. Entalo zireka zoonoonye bye bakozeewo, ajja n'asima buto omusingi. Kati ze ndowooza zaffe ez'ekiddugavu. Gwe ne bw'oligamba nti omuzungu omusinga oba osuubira omuwalampa omwenkane, ezo zibanga fitina. Ekibi kyogerwako n'ekirungi kyogerwako. Baakola bubi olw'okutusinga amagezi, naye ate baalengerera wala ne baga tusobola okukola omusingi oguliganyulwangamu abaana n'abazzukulu. Abaddugavu bano tukoze tutya okubeera nga kasente ke bafunawo tukayinako omugabo? Baaleeta amadiini nga omusingi gw'ekereziya tegukoma ku muntu omu. Omusingi gw'ekereziya nga gulina constitution ega nti buli sente zisolozebwa zigenda mu Centenary Bank. Centenary Bank omugabo gwayo, mukutu gwayo oba olugogo lwayo butereevu paka Roma. Kereziya nga tesobola kusaanawo. Bwe bafuna ettaka nga muli bawadde mu butereevu bwalyo ne bamala n'oddikubisa mu byapa, teririsaanawo. Ebyapa biri Vatican. Ate ekyapa ky'omulokole ng'aguze ettaka wali n'ateekako essinzizo, ekyapa mukazi yaba akirina. So essinzizo owali abalokole nti mu muganda gwe beetaddemu okusonda essente okuzimba essinzizo eryo gwandibadde mu bantu, ekyapa nga bantu be bakiyina, gavumenti eyawamu so si muntu. Nti ani yatandikawo essinzizo lino nti Pasita Gundi n'abaana be balisigala nga bafuna omugabo mu kintu kino, n'ekintu kino ky'abantu. Wabula omuntu oyo alina okujjukirwanga
n'abaana be naki tebaligyeranga ng'essinzizo lino weeriri. Ebyapa n'ebyogera ku kifo ekyo n'amakampuni agavudde mu ssinzizo eryo tugambe lyabalokole nti birina kuba mu bantu. Kati omuddugavu wa wano yakola ekintu nga kiri ku musingi gwe, abantu ne bakiyingiramu ne bakisondera naye nga kiri ku musingi gwe, tekiriganyulwa myaka na bisiibo. Kati yo omuzungu mu kujja wano yabala, yatuleetera ebirungi nga yeefiiriza ne tubyaniriza. Bw'owaayo ettaka osigala weewana nti mpaddeyo ettaka, naye ng'ettaka eryo ligenze mu mannya gaabwe, ekyapa ne kitambula paka Rooma nga tebirisaanawo. Atandikawo ekintu tanoonyereza ngenda kufa ddi, be bazungu. Kakati sooka ombuulire amagezi ago gokka bwe gatulemedde. Kati gw'ogamba otya nti omuzungu tuli mwenkana ate ng'alowooleza ku sipiidi? Kuba omuzungu atandikawo ekintu kagaba ne makampuni agakola ebijiiko agakola amamotoka biki abaagatandikawo baafa dda, naye baleka omukululo ogutalikoma akivaamu yakinnyuka. Batudde ku mwaliriro gw'owaggulu abeeru, ntegeeza amawanga g'abeeru paka eno wansi ku muyindi. Balina enjiya yaabwe n'endowooza zaabwe n'enkola zaabwe ez'emirimu, okitegedde, ezitenkanankana zaffe. Abaddugavu bajjuddemu fitina na ffutwa na kulowooza nti osobola okwenkanankana omuntu akusinga. Omuddugavu wa wano bw'ogula emmotoka oba bw'owasa omukazi oba ewaka we wabeera ng'abawala banjula, embaga zibeerawo, akulinaanya alowooza kukuloga osaanewo, asigala yeebuuza lwaki nze sikifuna. Okitegedde, abaana bagundi bagula batya amamotoka nga ffe waffe gaabula, asalawo okugenda mu ddogo na kuyiiya ngeri ki gyakuttamu oveewo. Okitegedde, ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Kakati bwe kityo olubereberye lwatambulanga bwe lutyo. Baani abatudde ku mwaliriro gw'olubereberye? Kino nsiiba nkibasomesa mwagaana okukitegeera, abantu abasinga bawakanya butamanya. Baani abatudde ku mwaliriro gw'olubereberye? Omwaliro gw'olubereberye gutuddeko bantu beeru. Omwaliro gw'olubereberye tegwalingamu buko. Omwaliriro gw'olubereberye omwaliriro gw'olubereberye abantu beezaalamu paka okutuuka ku bungi buno bwe tuliko. Obuwangire bw'abazungu bwasigala butambulira ku mwaliriro ogwo, nti oluganda lwabwe lulina we lutuuka ne lunafuwa. W'osangira omwana ng'akeesinga taata, w'osangira maama omukazi omuwasa emmaka ng'akeesinga ssezaala we, ne beegwa mu kifuba. Obujjajjaabwe bulinako we bukoma, okitegedde, awo ne beewasa. Obujjajjaabwe bulinako we bukoma, awo ne beewasa. Amawanga agasinga ag'enjawulo nga Dubai, ba Saudi Arabia, baki mu bawarabu ab'enjawulo, ojja kusanga oluganda nga lulinako we lukoma okusobola okukuuma ebyobugagga byabwe. Lulinako we lukoma nga tebeewasa. Ate bwe batambulatambulako nga lugenze lugaziwa n'osanga beewasa. Okitegedde, abatambuddeko mu mawanga ago musobola okutujulira. Abeeru abamu batudde ku lubereberye era nga bo oli ne bw'aba yava mu lulyo luno ne beewasa nga tebalina kibaba. Abeeru baleeta wano enkola zaabwe tuzikoppa. Ffe twasigala tuli mu kkubo tunoonya. Okitegedde, twasigala tusaba, bali ku mwaliro gusinza n'okwebaza. Era bwe baba batambula akabonero k'okkote k'omutwe ke bakulembeza okusinza, okwebaza. Ffe tuli ku mugendo ogusaba. Okitegedde, ogusaba omutonzi atuwulire, kubanga mu kutonda kw'ensi, ensi yazikolamu grade, n'abaako ensi gyafuula nnamba emu oba abantu ab'enjawulo namba emu, namba bbiri, namba ssatu, namba nnya, namba ttaano, namba mukaaga, namba musanvu. Ensi zitambulira okuva ku 0 okutuuka ku 100. N'amagezi n'enjiya n'enkola ey'ebintu n'endowooza, okulowooleza ku sipiidi. Ne bwe tuba tutudde mu kiraasi tuyinamu abaana abalowooza empola, abategeera wiiki ejja, mulimu ategeera mu ssaawa eyo ng'omusomesa mwali, mulimu ategeera enkya, mulimu ategeera ku 8, mulimu ategeererawo. Omusomesa wabasomesa mulimu awanikirawo omukono
ate waliwo abayeefumitiriza ng'alowooza kyalowooza si kyekyo n'ateekayo omukono n'agugjayo. Ate mulimu ekintu kyakitegeera wiiki ejja. N'ensi zino bwe ziri tetulowooza kimu, tetutegeera kimu. Okitegedde? Tetutegeera kimu. Ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Kakati omulembe gw'abantu okujja nga beezaalamu guyina enjawulo mu mawanga ne mu buwangire bwaffe. Abazungu bwe bajja wano twatunuulira enneeyisa zaabwe nga nnungi, twatandika ozikoppa. Bwe tuzikoppa tuyingira mu bikolwa byabwe. Ebikolwa byabwe bo oba yeegasse n'omukazi ng'ensi emulaba tekimulya, oba addidde kasolo n'akakubako vidiyo n'akaweereza ku mutimbagano tekimulya, oba omusanze tekimulya. Okitegedde? Kubanga bo batudde mu mwaliriro ogwo ogw'olubereberye, era bafulumya ne vidiyo ezooleka obutambi bwa blue move obw'okwegattira ng'okwegatta bakukolamu ne bizinensi. Mu bantu abeeru gy'osanga omusajja atalina budde n'atwala mukazi we gye bakozeseza abakazi ne bamukolamu n'amatira n'amuzza eka. Mu beeru gyekiri, mu mawanga agamu gyekiri. Okitegedde? Omusajja talina budde, omusajja asiba ku mirimu, asuulayo, akola ki? Omukazi waka mubanja ekintu ekyo. Eriyo amakampuni amakampuni ag'enjawulo nga bo mutuddemu abasajja ye bizinensi, ng'omusajja akwata mukazi we n'amuteeka mu mmotoka n'amutwala ne bamukolakolamu essaawa ng'emu, omusajja n'amuzza mu mmotoka n'amuzza ewuwe. Ezo enkola zonna gye ziri. Abeeru bayiya masiinizi ez'enjawulo ne baziteeka mu makampuni ag'enjawulo nga gwe bw'oba owulira oyagala nnyo, bagikola ng'etuukagana n'omutindo gw'omusajja bw'abeera aweweera oba obugonvu bwa kasolo. N'ogendayo masiini eyo n'ekukola byekukoze bulungi nnyo ng'onyiga switch, sipiidi ne ekyo ky'oyagala. Settings zonna zibeerawo wali ku switch ng'onyiga n'okisettinga bulungi nnyo ekyo ky'oyagala omusajja nga bwe yandibadde akukola ebintu ebyo, era omukazi n'avaayo ng'amatidde bulungi nnyo. Ebyo n'obisanga mu beeru. Abeeru be bantu b'okuyiya ekintu omukazi ky'asobola okwambala nga kiringa kasolo n'akolera mukazi munne emikolo. Okitegedde? Era omukazi onaavaawo ng'amatidde. Okitegedde? Abeeru bafumbekeddemu empisa nnyingi nnyo, era kyova olaba nga abeeru babonerezebwa bubi. Musisi bwajja abayisa bubi, omuyaga bwe gujja gubayisa bubi, obunnyogovu bwe bujja bubayisa bubi. Okitegedde? Bayisibwa bubi olw'ensonga nti balina okumanya naye ate bakweyambisa okubuzaabulizaamu ensi. Okitegedde? Abeeru bajja beemunyunguza langi okutuukira ddala ku muyindi w'owansi n'enjiya bw'etyo. Okitegedde? Era ensi zaabwe zaaweebwa ebyobugagga ebisobola okuva mu buli kirungo ky'owulira wansi w'enjuba wano, okukola kapasita, kondeesa, ebintu ebyenjawulo. Otuuka mu leediyo n'olabamu obuuma bwe weewuunya, buli kamu kalina matiriyo yaako, ate bino tebifaanana na biri. Kano kawoza muliro, kano kakuuma muliro, kano kalembeka muliro, kano kakola bwe kati. Obuuma obuviirako kompyuta okulowooza ng'omuntu, obuuma obuviirako emmotoka okugizimbira ku ssa ly'omuntu, amagezi, tekinologiya. Ennyonyi yakoppebwa ku kinyonyi, saayansi ava ku kinyonyi ne ku kyennyanja eky'omu mazzi. Ennyonyi byonna byonna ne babiyiiya. Emmotoka bodde yaayo erowooza nga muntu, eyina ennyindo omwessiza, eyina biki, eyina obusomyo obubeeramu hydraulic, biki, bintu ebyenjawulo, oyiro, giriisi, mafuta, mazzi. Okitegedde? Nga bw'olaba obutonde bw'omuntu, tekinologiya oyo okusamirira lubaale waffe ayina kutwambusa bwambusa grade okulabika nti tutuukako mu bifo ebyeyagaza n'amagezi agasobola okukola ebintu ebyaffe ebyeyagaza okufaananako abazungu. Kati twasigala tulina kukola, twasigala tulina okwolesa entuuyo ez'enjawulo okusobola okutuuka oba okunukkiriza omulembe bali kwe bali.
omulembe bali kwe bali oba grade kwe bali yabaweebwa buweebwa eyaffe yakumala kukolerera batudde mu ntebe eyabakwasibwa Mukama Katonda. Okitegedde ffe twakwasibwa olugendo nga tetunnatuuka gye tulaga. Kati tubuukira gundi waabuukidde okukopperera eby'abazungu okwambala obwerere mini legging biki omukazi n'ayambala legging n'olabye ddala kasolo nga kayiseemu kazimbye kalinga emboga mu maaso. Mukazi n'olaba nga ayambadde kiibalugu mu maaso mulimu abamu abalina obutonde ng'obusolo bunene waliwo abalina obutono. Okitegedde n'ayambala legging n'otakalaba oli n'ayambala legging n'okalaba konna nkakukunadde n'ayita mu kibuga ayina bakadde be bajjajja abiika naye ng'olaba ensonyi zamugwa ku maaso. Oli n'abeera ku stage ng'azina naye ng'eno akawale mukalaba. Oli n'atuula mu bbaala akawale ne kakola vi ebisambi bikola vi akawale omusajja ne kasikiriza abasajja. Okitegedde ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo obwerere tubutwalira bweru tulinganga bisolo. Okitegedde tulinganga bisolo ebintu byonna mirembe gyonna gireeteddwa bazungu ne tubuukira gundi waabuukidde kaseegu najja atwambala obusirusiru ne butwambala tuzadde abaana kati abeesalirawo. Abazadde bedda be baalabiranga abaana baabwe abasajja n'abakazi. Abazadde bedda olwaleero abazadde baggyibwako obuyinza bwe buba ng'obulwadde bwajja obwamukenenya n'ebyuma byavaawo omulembe gw'okulabira lwaki mwaguggyawo? Abazadde baateekateekanga muwala waabwe mu mpisa ez'enjawulo ne bamusomesa amaka nga bwe gatambula bw'alina okweyisa mu maka nga bamulabidde omusajja. Bwe baamalanga omumulabira okitegedde ne bateekateeka embaga. Kati wabanga mukenenya yajja ekyajjisawo omulembe gw'okulabira kiki? Era bw'omulabira mutwale emulago bamukebere babakebere beewase. Abaana ba leero obuyinza babujja ku bazadde n'okutuuma amannya baakujja ku bazadde. Abaana kati bwe bazaalibwa beeyimirizaawo bokka na bokka bagamba nze sikyalabirwa. Okitegedde mujja kundabira gwe saagala kanneerabire mufunyeemu ki tumbaavu okujjako okufumbirwa wano nawali okuzaalazaala abaana buli wamu n'ozaala abaana ato n'osaba omukazi nga yeeyogeza nze okuzaalazaala abaana nawali kinnuma era mpulira nga kinnuma naye njala mbeereko n'omusajja owange. Mwava ku mugendo muwakanyiza obuwangwa bwammwe muwakanyiza bajjajjammwe bakitammwe bamaama bammwe basenga bammwe. Abaana olwaleero okukyalira ensiko bazikyalira bapangisa basenga bano abeeranga ku maleediyo atali wa kika kye akwata atya mu bukyala nga si wa muziro gwo tolina bw'omuyita nakwata mu bukyala. Okitegedde asika baana. Okitegedde akututte okukyalira ensiko akutte mu bukyala. Obukyala bwakwatibwanga mu ssenga omwanyina wa kitaawo tumbaavu n'akuteekako omukono gwe n'ofumbirwa omusajja nga yooyo. Katwalira ebintu babisikira mu masomero bapangisa basenga mu basenga ab'ensonga n'osanga bawala babuyabuya ng'ali ku mukola atutte omusajja okumwanjula ewaabwe apangisizza ssenga olw'okuba ssenga we tafaananika mwavu wa mu kyalo. Omwavu yeewuwo omuzadde omwavu yeewuwo lwe lulyo mwova lwe lunyiriri mwova okubeegaana ensi terina gyekutwala okupangisa ssenga w'ebbeeyi ajje ng'ali mu gomesi ya bbeeyi naawe ssenga wo mutyuni ng'omugulira egomesi ey'ebbeeyi okufaanana ng'omunya bwe butonde bwammwe mwe muva. Okitegedde kati okukyalira ensiko opangisa otya basenga abeeranga ku maleediyo ku mativi okufuna amazzi ag'ekyama lwaki ogula magule? Lwaki olwaleero okweranga nti ffe tuleeta amazzi mu bukyala oyagala ennyanja oyagala ki namugga biki simanyi mayanja biki nze mbikolako nze nsinga biki kivudde kuseseetuka kunona emisambwa gyanyiiga amazzi munywa ga firigi mweyisa kizungu ensuwa mwazisula temukyanywa mazzi ga nsuwa. Kati olwaleero amakampuni ag'enjawulo gavuddeyo agakola amazzi ag'enjawulo olw'enzo oyayirandi biki okitegedde bataddewo n'amazzi mbugano port water okuteekawo akawoowo k'ensuwa. Ebyo byonna tebigenda kubayamba mudde ku nsuwa zammwe ne bw'oba mugaggagula ensuwa teekamu amazzi bikkako ekibya n'olwendo. Okitegedde abaana bakulire ku mazzi ago kwe twajjanga obulamu. Era ne bwe munaanywa amazzi g'ebicupa ensi bwe balabye egaanye balaba emyoyo gyagala nnyo amazzi g'ensuwa bayiiza n'amazzi g'ensuwa. Okitegedde ag'akawoowo. Okitegedde ekikugaana okuteeka ensuwa mu makaago n'onywa ng'amazzi agavuddemu obugagga bukufuula musiru. Okusoma kukufuula musiru. Okusoma kukujja ku buwango bwo n'ennono. Bw'obanga wawuliranga nti mu lunyiriri lwammwe mwabangamu essabo bajjajjammwe baasamiranga ekigaana okuddayo eka mutuuze enkiko mwebuuze ku nsonga eyo kiki?
ne muzaala abaana abalema ne muzaala abaana abayiika endusu ne muzaala abaana abakubwa ennyimbe osanga abagagga eyo mu nsozi oli asimbye wali hama ekyana kye kimulese mu nsozi kyafuuka kiggewu bamugamba oyo kabaka yakubanja talina kyamanyi ekkalamu yafuuka ekkalamu oluzungu oluusi akola mu ofiisi ga waggulu naye olw'okulumirirwa emwana n'obasanga eyo musozi nga bapakinze zihama bw'ogenda okumutunya n'omugamba oba ate ono kati anoonya ki omugagga bw'ati ogenda okulaba ng'afulumamu n'ekyana nga kyamusobera ate akyagala nnyo. Abantu abasinga okusamirira lubaala abamu bamusamirira ku baana abaana okufuuka batategeerekeka ne mutuuka okuzaala abaana batategeera abayiika endusu abakola ki okitegedde ne bw'ogaggawala ne bw'osoma ne bw'okola ki ensi ereme kwemazaamu leka kubuukira gundi wabuukire leka kusanga kizindaalo okugamba nti amazima gali eno naawe ogende weebambe n'ekizindaalo ekyo oyingire otandika okusaba bagende nti emizimu gye wammwe mibi era ddala ddala naawe wanike emikono okitegedde omulokole agambe nti faya emizimu gy'ekika faya lubaale w'ekika faya gwe weezaala muddeeka abagagga muddeeka muteese bwe muba nga mwawulirangamu essabo nga jjajjammwe essabo lyabanga lya buzaaliranwa mulizimbe omugagga liteekemu ssente mugule ebyaliwo waaliwo endiga waaliwo ente waaliwo embuzi mubiteekewo waaliwo omukoko we ku lujja katwaliro bwe musikira ebibanja nga birimu emikoko we birimu emituba musala misale muteekawo nkulaakulana waliwo akabira akatuulangamu engo owulira mu ngero nti jjajjammwe waabangawo engo ate akabira abaana basikiddewo babisaanyizaawo ensi ebatwalawa byaliwo tebirivaawo birisigala bibalondoola mu maka gammwe mufuna ebirooto eby'entiisa obubonero obw'entiisa omugagga n'asanga omusota mu nju naye ng'ennyumba ya seminti tategedde nawe gwayise n'agutta n'agukuba tamanyi kwe biva n'ozaala abaana bayiika endusu sente weeziri okitegedde abaana ne mubazaala nga balinga byokoola bayiika endusu amaaso geesulisa amaaso gandali abaana balema n'ozaala omwana emikono gyezinze oli musajja mugagga wootegerera nti tezaali ssente obulamu bwo si ssente omugagga n'abonabona n'osanga oli nga dokita emulago be batudde mu ddagala naye ng'ebigere bisiba mu sitookisi byazimba naye nga dokita eddagala be balirina naye ng'ebigere byamubuzaako amagezi n'obwesuusizo n'osanga dokita ng'amaaso galiko ga lubindi maaso tegalaba galiko olufu yatudde mu ddagala n'akola buli ddagala ery'enjawulo amaaso ne gagana n'asalawo ne bibeererawo n'osanga omugagga ng'amaaso galiko olufu ne bibeererawo n'osanga omugagga ng'akankana mu ofiisi mwatudde n'asalawo nanga mukama bw'ayagadde olw'okuba yabuzaabuzibwa ekkalaamu oluzungu lubajjeeko amagezi amazaale muddeeka bwe mba mwawulirangayo jjajjammwe wagenda okusoma okutandika primary ng'owulira nti mwalimu jjajjammwe yayinanga kasubi muddeeka mugituulire ekyokuzimba kasubi tekikuggyako ssente okitegedde muddeeka muzeewo ebyaliwo wabangawo enkumbi eŋŋanda ekkomago kitammwe yakomaganga muzimbe ekkomago ku lujja libeerewo enkumbi eŋŋanda mugiteekewo yabanga n'emikalabanda mugiteeke mu mayumba zimba amakaga ag'ebbeeyi emuyenga teekamu emikalabanda saamu enkumbi eŋŋanda bibeere mu nsonda tebisulawo osuze teeka ensuwa mu nnyumba munywengako amazzi tebisulawo osuze okitegedde si bya bbeeyi tebisulawo osuze. Kakati omulembe gw'amawemuukirano guzze gutya omulembe gw'obusobe guzze gutya kati lubaale bw'amala okulaba nti muganya okukuuma obuwangwa bwammwe buli ggwanga n'obuwangire bwalyo muli baddugavu ebintu by'okwegaddanga mu kyere tebyaliwo ebintu by'okwegaddanga mu kyere tebyaliwo okwegaddanga kwabanga kwanzikiza obutonde bw'ensi oluberebire bwali bwa kizikiza ekitangaala kyajja luvannyuma katonda ng'atonda ensi ku mulembe omuzigi kyali kizikiza obwakatonda butambulira mu kizikiza obwakatonda butambula n'omusirikale kabaka bulamu kabaka kuffe abantu kabaka bulamu mwana ewa katonda azanya ebituntundu bya mirundi ebiri azanya ekituntundu eky'obwana n'azanya ekitundutundu ky'obusirikale obusirikale mwayitira okumutumanga malayika ejjamu emyoyo gy'abantu olw'okuba nti yeyeefuza ettundutundu eryo abasamira ne tumuyita kabaka kubanga kwekyo ekintu yafuga ensi eno ye kabaka okitegedde era yaweebwa obuyinza obuli waggulu w'empewo zonna era kabaka bwe yeeyoleka mu famire ebyokusamira n'okuyita empewo mu biveeko n'ebyokuteekawo ebintu ebikalu mu nnyumba lubaale si bintu mu biveeko munoonye kabaka n'emigenzo gye mugoberere obubaka bwe mufuna mulyoke mutereeze omusajja oyo obwakatonda butambula kiro ebintu bikula kiro ebitooke bikula kiro ebimera bikula kiro okwerinnyira si kwa misana kwa kiro
abantu okwerinnyira okitegedde omukolo gwa kiro abaana batondwa kiro era abaana abasinga obungi omukazi w'abazaala batera kuzaalwa kiro abaana bwe mulaba bazaalwa emisana abazadde babeera beegatta misana omuzadde ng'olubuto walufuna misana mu kuzaala olubuto tosobola dduzaala kiro bw'oba weegatta obudde bukya era olubuto oluzaala bukya ezo zonna nsobi abaana tebategeera abaana baliro tebakyategeera ne bw'omusomesa otya basoma luzungu naye nga amagezi amazaale pe lwaki amateeka olubuto omukazi yandibadde alufuna kiro bwe butonde obulambulukufu yandibadde alufuna kiro kati abantu beegattira bwe balabye osanga amaloogi nga gaggudde emmotoka zipaakinze abantu bali mu kwekola ne bafunirayo embuto mu nsiko luddawa mu ttale emisana akawala kakyadde misana ne kafunirawo olubuto okwegaddanga emisana tekyandibadde kibi singa temuvaamu lubuto olubuto omukazi yandibadde alufuna kiro byebyama omuntu yatondebwa mu byama obutonde butambulira mu byama teri ajja kulaba kiti kya muwogo nga kikula teri ajja kulaba kitooke nga kikula ate mwe abantu lwaki mwetonda mu misana kati tolaba nga abantu beesulise omuntu atambulira mu langi bbiri ekiddugavu n'ekyeru ekitangala n'ekizikiza zenviiri ku mutwe eriiso lyeru eriiso lirimu emmunye enzirugavu ekizikiza kirina okubeera ku muntu n'ekitangala kirina okuba ku muntu kwe kugatta amagezi okulowooza ennyo n'okutegeera olwaleero abaana beesulise tebategeera okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo okwegaddanga kwa kiro naye olwaleero abantu bali ku makubo abantu beegaddanga obutami ne babuweereza ku mitimbagano abantu baswavu osanga omwana munnayuganda naye ng'azannya akaboozi bamukwata ku vidiyo ne mugiraba oli ne yeetenda bw'alina amazzi ne yeekuba akacyabali vidiyo n'amala n'agisindika n'olaba ng'oli yeekuba akacyabali amazzi gayiika nga mwana munnayuganda n'osanga oli atendeka ebintu by'omu buliri ebyokusikina ne bamala ne beekwata vidiyo mbu basenga nabo beeyanika ne baddira ebintu ebyebyama ne babyogera lwatu basomesa nsi tumbaavu okitegedde senga n'asikina n'akuyigiriza emisono gy'okusikina ate n'abiteeka ku vidiyo obutambi ne bukasukibwa mu nsi eno naye ng'ate yeeyita senga naye ng'ate emikolo gya ssenga gyabanga gyakyama senga n'ayita muwala we n'amutuuza ku kitooke nga baliwo babiri n'amusomesa ebintu nga bikoma ku muwala oyo ne ssenga kati olwaleero okuseseetuka kuno n'ebika tebikyategeeragana senga takyakolagana n'ekitammwe taata takyalina gy'abasindika ne mugenda mu basenga n'atandika okusomesa akusomesa alowooza bamuwaana eno bamukwata vidiyo sikina bwoti eno ensikina yeeyambako omusajja asinga kwagala kino mwanange bw'onoosika bwoti bw'onookola bwoti byabanga bya vidiyo byabanga bya lukale senga n'alyoka yeewaanira mu vidiyo nti nze nsinga mu kintu kino munneeyunira abawala kati obufumbo bunaabeerawo butya tebujja kubeerawo totegeera nakwesiza emikolo tategeera okitegedde kati omulembe guno lwaki lubaala tubanjiza mu bwereere obwereere butandise okutwambala n'emyoyo emisego gitwambadde abazungu baatugattako emyoyo emirala egitali gyaffe twali tulina obuwangire bwaffe n'ensinza yaffe mwe twatambuliranga mu kwewa ekitiibwa tosemberera nazaalawo tosemberera mwana wo okitegedde kika kiri tokiwasaamu wasabwa oti mwana ng'otambulanga bwoti mu bufumbo mu nsi bweti nazaala bw'ogenda kubuka omutabani nazaala abeera mabega wa luggi ebintu bwe bityo omulembe gw'abazungu ogw'ekyere mutuufu nga bo mu bo twali tetulina kugwaniriza batudde ku lubereberye omuzungu asinza businza tasaba yeebaza bwebaza ebyo ebyamuweebwa tanoonya binoonye abazungu tebasamira abazungu tasobola kutandika kibbo nti kino kibbo kya muzimu n'olubugo lwa muzimu oba lugoye lwa muzimu ate ntekewo endeku mwanywera omwenge oba ki abazungu balina ebyobuwangwa byabwe babitwala nga bya bulambuzi ebyedda ebyaliwo museum byonna babirina ebifo ebyobulambuzi ebirimu ekkuumiro ly'ebyobuwangwa byabwe wabula ffe twasigala tusaba oviira ddala ku muzimu jjajjawe yakuzaala otyanga kitaawo n'ennyoko amagezi mwe gasookera gwe mpadde obwa katonda obw'oku nsi okitegedde lyekkubo okummanya n'oddayo wansi ku muzimu ku mutuba ku kitooke okitegedde yensonga lwaki ffe tulina ab'emituba abakulu b'obusolya abakulu b'enzija tuva mu lujja lwa gundi jjajjaffe ye gundi agalamidde egindi essinga ettemana kali okitegedde jjajjaffe ye bineegende bisigolo ye jjajjaffe ow'akasolya ebintu bwe bityo
n'olanya bajjajjaabo n'odda ku muzimu n'oguterawo olubuga ekibbo n'akambe endeku n'ojja ng'owalampa bw'otyo n'ojja ng'omanya zimalayika okitegedde ate bba abazungu batuddemu ntuule abazungu tebadda mu bino byakusamira ntitwagenze kusamira kuteekawo olubugo kibbo kambe bikyokudda ku ntono y'omuntu omuzungu atudde butuuzi mu ntebe ali ku mwaliiro sigamba omuzungu omungereza lwakuba nti nkola ensobi ngamba abeeru kyokka ate abeeru bwe bajja be mu nnyunguza z'irangi era waasigalawo abayina okusaba ng'abayindi okitegedde abayindi bwe batyo langi nga bwe zijja zeemulunguza si buli beeru nti batudde mu ntebe esooka wabula abeeru bajja beemunyunguza langi n'okulowooza n'enjiya n'enkola y'ebintu n'okwefumiitiriza n'amagezi agaddukira ku kizungirizi okitegedde balowooleza mu bwa Katonda tetusobola kubawalampa tutunule mu ngatto zaffe tuyina kuddaka tunula mu bigere byo mwotambulira mu ngatto zo leka kuwalampa kitakukwatako wabula nti balina ensobi baatunyiiza nnyo baatutwalako ebyaffe ne batulowooleza nti tulina kutegeera kimu nabo okitegedde kakati obwerere bwe tuluuta omulembe gusituse mwakoppa ebitali byammwe mulina okugujjawo lubaale alwana mugjewo omulembe ogwo obusobe bwe mumala okuwagira eby'abazungu ne mubyagala nnyo mutabiikiriza obuwangwa obutali bwammwe era kati mutambulira mu buwangwa bwa mirundi ebiri okitegedde obuwangwa bwa mirundi ebiri mwatabiikiriza kati mujja kifuwa nga mukizza munda kati ne bw'osamira lubaale takyaterera muli ku nsobi omulembe omubereberye ogutali gwammwe gwajja kati lubaale olina kusooka kumala mulembe mubereberye omulembe omubereberye gwe gutudde mu butonzi abeeru kiraasi ezo ez'enjawulo ezimu zitudde ku butonzi kwennyini era bayiya ebintu ebitegeera nga obwa Katonda okitegedde ebintu eby'enjawulo ffe twasigala mu kusaba amasinzizo agaffe owulira essabiro ffe tuli mu kulaaja naye Mukama Katonda Mukama waffe tukusaba kino tukusaba kubeerako bulungi tukusaba otusuumuse eddaala tukusaba otusuumuse ebyo bajjajjaffe kwe kutandika okuweesa enkumbi eŋŋanda ze mulaba n'embazzi omuzungu agenda okujja wano nga jjajjaffe tannayiiya nkumbi eŋŋanda wagenda muyini enkumbi eŋŋanda waggulu yagikola nsongovu ng'ogisonsekamu kiti n'ogisiba n'enywera n'olyoka olima omuzungu n'aleeta enkumbi ng'otema butemi wali muyini n'ogisonsekamu n'oteekamu obuti n'obusumaali n'enywera jjajjaffe abantu abaaliwo ababuyabuya abaddawo emirembe egyo ne bagamba lwaki tubonaabona n'ensi baleese ebyobwereere tebaakoma ku ebyo ne baleeta ebyokusoma ne mukyawa ennimi zammwe tebaakoma ku ebyo ne bakulaga nti ebintu by'okwegatta bya lwatu bya kyere okwegatta kazannyo kati olwaleero bannayuganda oba bannamawanga abalala abafirika era nabo bakitegeera bulungi nti kati okwegatta kazannyo oli ne bwe mubeera mu bantu oli akkwata kasolo ng'ensi eraba tebikyali byesittazo tebikyali byakweka ne bwe mubeera mu mukolo oli asobola okukwata kasolo ne bwe muba mu mmotoka ne bwe muba mu ki oli asobola okusindirawo laavu ne mutandika ebintu ebyo ate ne mwekwata ku butambi ne mubaweereza abalala mulooza babawaana mubaweereza enkola zammwe okitegedde ebintu ebyenjawulo bifaanaganako weebityo omulembe gwa kaseegu n'ogwakaggwa ensonyi guzze lwa kukopperera kati tuyina okusooka olubereberye olwo baani abaalutuleetamu baali bazungu kati omulembe gwaffe kwe twasamirira nga gwaseeseetuka tusamira kujjawo nsobi si mwe twatambulira ng'omukazi wa wano yayambalanga ne yeesiba naggumira abanyarwanda abalala abaki ne beesiba ne baggumira okitegedde kati tusamira kujjawo nsobi omulembe gwaffe kwe twasamiriranga lubaale ateredde baagutujjako kati bye tusaba tetukyabifuna ne bw'ofukamira ne bw'osaba essaala zite mu lubaale tokyabifuna lwaki nti mwayagala ebyamangu gwe mwalirira abeeru mwe batudde bo bye baagala babifuna bw'alowooza ekintu akikola n'akituukiriza omuzungu bwe yeebakirira ekintu omwezi guba gumu aba amaze okukifuna kyokka ate ggwe okwebakirira ekintu kikwetaagisa mwaka bw'oba tokyebakiridde ne bw'osaba essaala ne bw'okola ki ne bw'oteekawo ekibbo tobifuna olw'ensonga obuyinza bwabaggyibwako bw'okusamirira ku buzaale luli mwasamiranga mandwa ne zijja ne muzimba amasabo olwaleero mubiteekawo ebintu byonna ne mubeera ng'abasawo abaganda nga byonna bikumenyera bwerere lumbe lwe lukuluma n'obwavu n'okugoba ku mirimu n'amaka okufa n'olowooza nti bino bye nateekawo n'obisuula era ne bisigala nga tebikomye kuluma n'osigala era ng'otambula ku basawo paka lw'olimanya ekituufu
kati omulembe gw'olubereberye gwasituka ogw'obutonzi kati gwe gutukuba. Abantu bwe banaamanya ne bava ku by'obusiru bajja kuddizibwa omulembe gwabwe. Kati tutambulira mu bwaka gw'ensonyi, mu bwakasigu, mu bwa kibwerere bwe butweyoleka biki. Obwerere genda ku mitimbagano olabe nga si bungi, basomesa ensikina, basomesa ebyekitanda, basomesa ebyakirwatu ng'ate beekutte ku vidiyo ebintu ebyabanga ebyekyama. Omwana omuto yabimanyanga awezezza emyaka 18 ng'agenda kufumbirwa, oba wonna we yafumbirirwanga we yabimanyiranga. Okitegedde? Olwaleero omwana aba tannasuna mabeere ku vidiyo, ku TV mu maka gaffe, puroguramu zonna eziriko bassenga, eziriko ebyabazungu, vidiyo biki, puroguramu zino osanga TV ng'ekulemberwa omusajja muyivu naye ng'eriko ebyobuseegu. Omwana atandika okubimanya omwana atandika okubimanya nga tannaba na kusuna mabeere, n'amanya abakulu bye bakola. Okitegedde? Omwana ogenda okukula nga tebikyali byesittazo, nga ne bw'omukolera ku kkubo ku kitooke oba mu kkubo omukwano we gubatembera omwana akkiriza, talina nsonyi. Abaana b'edda baamanyanga ensonga z'ekikulu nga bamaze kkula. Okitegedde? Nga bamaze kkula, era ne zibeera nga zimusonyiwaza, nga n'okunoba mu maka awulira ensonyi, alaba kikolwa kya bwenzi. Kati olwaleero omuwala okwendera mu maka kiri layisi era tekyesittaza. Era omusajja ne bwamugoba nti yayenze, maama eka awagira muwagire, kubanga ne maama muwawa. Kati gwe mulembe ogwasitula ekitundu ekyo eky'obuseegu kyakaggwa ensonyi, kitundu kitudde ku lubereberye, ku butonzi, ku ttonde. Okitegedde? Era kibonyaabonyezza nnyo abantu basanga mu makanisa, majini gankozesa muka kitange yandoga yakola ki, olubereberye lwe lubakuba, butonzi bwe bubakuba, ago si malogo. Balimala kugasamirira, basamirire ekintu ekyo kye bafuna kiggweewo, wabula tekigenda na ddagala. Balina okugenda mu nsozi mu mbiri bataputibwe, ebirooto bye bafuna balina obitwala mu nsozi ne mu mbiri ne bataputira, ne babitegeera. Abantu bave mu makanisa gye baweera obujulizi mbu ate ebintu binkozesa amajini ga kika biki, bantu beweebudde ku bikataata yandoga biki, amarediyo, amativi ne galumba ku kyalo okwo ne gagenda ewataata ne badda mu kweswaza, mu kweweebuula biki, bintu binkozesa biki, mmerako ebyoya ku mikono, gundi yansindikira ekintu bikyo, basanga ku marediyo, mu balokole, mu biki, ate tebiggwaawo. Ne bwe bakusabira ne bw'okola otya abantu bagende mu nsozi mu mbiri nga bawaayo obubaka bwabwe bwe bafuna, ebyama biri mu bubaka bw'ofuna. Ebintu ebyo biweddewo bitya, si malogo, biweddewo bitya. Olwo lubereberye lwe lutukuba, butonzi bwe butukuba. Twagattaganya obuwangwa, twagatta obuwangwa. Kati omulembe guli ogw'obutaba na nsonyi, omwana okuva eri n'akisinga kitaawe gw'atwambala ogw'abazungu, n'amannya gennyini agatutumibwa gwe John, gwe Jofule, gwe ki, wali omaze okugatta obuwangwa, amannya go n'ogasuula. Kati oli yeeyita Rehema, okitegedde, tasobola kweyita Nakanjakko, awulira lya buswavu, yeeyita Madiina. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo. Mwagatta obuwangwa, kati temulina kyakikolera. Omulembe omubereberye gwasituka, y'ensonga lwaki tosobola kutereeza ku kika nga togumaliriza. Sooka ogumaliriza oguteeke ku bbali, oggyewo ekikolimo, waddewo ekisonyiwo eri omwana n'omuzzukulu. Balekerawo okukozesebwa emisambwa egibakozesa, emisambwa egibakozesa gye tudde ku lubereberye, gyawanuka ku lubereberye, egibakozesa omulembe ogubakozesa kati. Obwerere bwe muloota biki byonna, ebintu by'okwegadanga byonna bye muyina okusooka okujja mu bulamu bwammwe ne mutereeza ebika byammwe. Abaana n'abazzukulu bafumbirweko, babeereko n'ababaagala, babeereko n'ebyabwe n'emirimu n'okweyagala mu nsi. Ebintu ebibeera bikweyoleka, buli ky'oba oteekateeka kyonna kiba kifuna, emirimu giba mifu, buli kimu ne bweyagala kufumbirwa kuwasa byonna bibeera bifu. Abakuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.